Colleagues, good afternoon. Enteekateeka eno eyanjuddwa Ssaabalabirizi w'aba Orthodox ye Anonymous Muzeeyi okulaba nga balwanyisa ebikolwa by'obutabanguko mu maka ng'ekulembeddwamu ekibiina ekitaba bannaddiini ki Interreligious Council. I will come to launch the Interreligious Family Festival 2024. Muzeeyi ategeezezza nti ebikujjuko bino bijjidde mu kaseera ng'eggwanga liri mu kugoyezebwa obwavu, obutabanguko, okusoomozebwa mu byobulamu n'ebirala. Ng'ebikujjuko bino byakuyamba okubyefumiitirizaako. Your leaders, we believe that there is a lot at stake if we fail to stand up to protect and defend the family, freedom, and our religious and cultural values. Bannaddiini bagamba nti era empisa eziserebye mu maka, ebyobuwangwa okudobonkanyizibwa, n'ensonga endala njolo ze zimu ku zibabobbya emitwe. So, fellow Ugandans and Africans, the best and right path for us all is to stand up and defend our values and traditions in accordance with our beliefs and our conscience, so that our freedoms are not trampled under the weight of silence and or ridicule. Obutabanguko mu maka naddala okweyongera kw'abakazi okukuba abasajja nayo nsonga nkulu esuza bannaddiini nga tebeebase. Mu kuŋŋaana luno mu festival eno tugenda nnyo okukubiriza abantu okubeera abeesigwa mu maka gaabwe. Abantu abakoppa amawanga g'ebweru kireeseewo ebituli bingi mu nzirukanya y'amaka nga nakyo kyakuteekebwako essira. Amaanyi mangi agakozesebwa bamagulu meeru okubanga ensonga ya famire tekyali mu ggumba oba tekyalina mugaso. Era ffe ng'abaddugavu tukkiririza mu famire engaziko. Tuyina abakizibwe, tuyina abamaama, tuyina abakojja, tuyina abazzukulu, tuyina bannakabirye, tuyina n'ebika, tuyina emiziro wano mu Buganda ffe tuyina emiziro. Bwe mbeera Namakula n'ensanga Ssemakula yabeera taata wange oba mwanjinazi. Minisita agamba nti kati okutangira obutabanguko mu maka kyakuyambako ku nkulaakulana y'eggwanga. Era mirimu amaka gye gakola eggwanga mwerijja ssente ezitambuza eggwanga eryo era n'enkulaakulana. Naye amaka bwe gabanga gasasise nga aidha mu maka temuli maama, maka temuli taata, maka temuli jjajja, amaka ago okola gwako kuba kunafu. Ebikujjuko bino ebimanyiddwa nga Interreligious Family Festival byakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 ku kisaawe Kololo. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.